Essomero lino lyazimbibwa mu myaka 35 emabega kyokka amabaati g'ebizimbe mu 2007 gabadde gaatalaga n'okugyamu bituli ng'abayizi babonaabona mu budde bw'enkuba. Okutongoza pulojekiti eno kukulembeddwa mu gavana wa Rotary owa disitulikiti Endabiri 14 Christine Kyeyune Kawooya ku mukolo ogubadde ku ssomero lino e Kansanga mu ggombolola y'e Makindye mu Kampala. Kawooya, pulezidenti wa club eno Kenneth Lubango ne bannalotera abalala bakwasizza ku ly'essomero lino n'aba KCCA ya mutwalo gwa ddoola nga mu za Uganda ziri obukadde 38. Nzize okulaba nti nno tutongoza enkolagana yaffe ne Kansanga Primary School. Essomero lino lirina abaana 200 ne bw'olaba ekifo kitono ate n'ekirala n'ebibiina mwe basomera bitonya, byetaaga amabaati, byetaaga embaawo zaayonoonekadde, amabaati gonna gayingizaamu amazzi, kati enkuba bw'etonya abaana abato basobola kusoma. Okumala ebbanga ddene essomero lino erina abayizi 200 libadde n'ebizibu bingi okuli okukosebwa enkuba eyingira mu bibiina oluvannyuma lw'amabaati okutalagga ne gajjamu ebituli, ekintu ekibadde kisataaganya abayizi mu kusoma kwabwe. Benjamin Bwanika, omumyuka wa gavana Kawooya, agambye nti wadde mu kisanja kye yakulembeza bya bujjanjabi naye ebyenjigiriza gwe gumu ku miramwa Rotary gissaako essira nga n'olwekyo essomero lino eri mu kitundu omuli abantu abangi badde balina okulidduukirira. Ono era yeeyamye okuyamba abaana 3 bagenda okulabirira n'okuweera. Ye Kenneth Lubango, pulezidenti wa club eno, annyonnyodde enteekateeka zonna ze balina ku pulojekiti eno. Naye nga club yateeka essira ku kikuba muntu Islaamu okutereeza embeera y'obulamu eyo, twazuula nti nno abaana aba primary abasinga mu kikuba muntu ate bajja ku Kansanga Primary School bekujja wano tunoonyereze kiki ekisinga kuba ekyobwetaavu. Judith Nalugwa yakusakidde eggulu lino.